Kale, wanawo sinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya wasuze otya afunye okusomozebwa okwenjawulo nkusaasidde asobola tuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina General Bijirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform ERP gino buuza abantu abatulaba abalungi ndi musanyufu okukomawo wano mu studio zaffe webala okuweereza ssebo omukulu yonna gy'oyise kansuubire nti abantu balese bulungi ndeeta okulamusaira okuva mu bantu b'omu Busoga mu Eastern Revolutionary Platform ebusoga gye tusinga okakalabiza basebo ne bannyabo mwebala okuwagira ERP era mwebala okubeera abagumiikiriza buli mu mbeera yonna. Butujjidde olunaku olwaleero nga Dr. Kano Kizza Besigye kkooti emusindise ku alimanda mpaka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja okusinziira ku kkooti y'amagye eraga nti Dr. Kano Kizza Besigye ne munne erinnya ndyerabidde Obedi Lutale Obedi Lutale Kamulegeya yes. Balina meeting ze baatuulamu nga bagezaako okusaba ebyokulwanyisa ate nga kkooti egamba bisobola okutaataaganya eddembe ly'abannansi mu ggwanga lino. Bakomawo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja omusango omulala gwe gw'okusangibwa n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka General Bijirwa obadde mu kkooti era nakubiddeko n'ongamba ndi mu kkooti ki ekibadde mu kkooti okutusigira ku kifaananyi kisooka ku kkooti tebanzikiriza kuyingira bwe ntuuse ku kkooti ne bongerawo abasirikale abalala mu kwongerawo abasirikale abalala akabonero akalaga nti okubeerawo kwange kubadde kusobola okutaataaganya ebigenda mu maaso era mu mbeera ey'okugezako kangaza kyebava bavuddewo omusirikale omu kapiteeni nangamba Bijirwa nkumanyi nti oli mukulembeze tukulaba ebya wano kusinza nga bwe biri vaawo mu dakiika ezi gwe wekka specifically vaawo mu dakiika ezi era tojja kuyingira gera maaso era mu buta mweyembera kyova olaba bongedde okubifinga security wano kubanga ogenda kukola akavuyo wano gwe specifically General Bijirwa naye nga bano basiviliani abalala bayiseyiseewo ne bagenda okiwulidde nentunula ate nga nange sina manipawa emala amagye ga ERP tegabaddeewo ate nga wano ndi mu diaspora nenjikumamu wano ndi mu diaspora nga ndi Busoga wano ndi mu diaspora kasa agambye ebyo n'ogikumamu kakati nentunula nga siina bwe nsobola kusustaininga lutalo generali omulamba anti olutalo balubala omulaba akwetegekedde gwe teweetegese olwedde yamaze dde okwefunga abasajja Bijirwa wajjira wano nkugaye wentuukiddewo bongeddewo bana military mbadde ndi awo n'abakalayini abalala ne batandika okukkirira ne wonooneka nenga nze kansooke nkole ki so naye of course ebadde bigenda mu maaso tubaye tubiraba era tubimanyi kisooka tuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa okukwata Dr. Besigye ne bamukomyawo ng'omubbi w'enkoko kibi nnyo okuva mu nsi endala yes endala yes kibi nnyo era naye kyendabyemu ensonga ziringa 3 zendabyemu ensonga esooka nenyamidde mu mutima ng'omuvubuka okubanga mukadde waffe Dr. Besigye emyaka 67 na Obedi Kamulegeya Lutale emyaka 65 be bali mu kulafuubana n'okusala amagezi gonna agaleeta enkyukakyuka mu Uganda. Ekyo kye kisobola oleeta enkyukakyuka ebya wano bye bakola tebisobola anti kakati ndowooza olaba response ya gavumenti kyokka Besigye yali nnyonyi yekka ate bali basinga olunyonyi waliwo gwe baali bagambyeko nti tumunywedde
bakola bulungi nnyo ne bakola emirimu gyabwe. Yes. Kakati point yange gye nkola leka ngitegeeza abantu nti kinkutteko nnyo tuli banafu nnyo abavubuka sajja wankaga mu 7 yali mu bintu ebiri serious. Yes, yakyalebuukanira mu nsonga ez'amaanyi ng'ezo. Talina kyanoonya nti anoonya ssente, nti anoonya kyakulya yabimala, nti anoonya kufuna ssente azimbe ennyumba yabimala, nti anoonya sukulu fees. Oli mutabanyi wa Nseremu ali biwanvu mu Amerika kumpi, alina maama we abimala. Okitegedde kwegamba naye olaba nga yali mu high profile engagement. Nawe oli mu kwenenyezaamu. Nange ndi munafu, nange kenyini ndi munafu era kinkoze bubi nnyo ne bavuka bannange bonna gye bali. Kati bulijjo twewaasiira ki? Buva bakomanda ze komanda foot soldier okitegedde kugamba muve mu kkubo egaali ebayiteko. Allah Besigye atuswaziza. So Besigye abakubi omupiira atuswaziza emirundi ebi sina 10 kyokka. Engendo zammwe za America, Canada zibalete zina mugaso South Africa. Kulya mandazi okusinzira ku Dr. Besigye. Kulya mandazi. Ono yali mu biri serious. Okusinzira ku Dr. Besigye. Bano baidi muntu abalete bava ku nnyonyi. Mara waiswa mufumbiro. Mara Lubongoya. Mara sijui Nubian iri n'omukulu kennyini. Basebo ne banyabo mulya bindazi na bitumbuwa temuina political business. Tewali mulimu. State n'abakwenyenyamu wadde. So kumuze wenkaga mu musango etagadde. Ku ngendo zammwe ezo zonna. Tebalina kye ba discussions nga kisobola okujjako jja. Tewali. Discussions zibadde ku ki? Andika kati state webe kulese kitegeeza byogere temuli makulu. Ogenze n'oli ebitumbuwa n'omwana okuma. Yes, noyambala ebipale ebimpi. Ojjukira Katolo bwamo yawangulira obubaka bwa parliament. N'agenda mu America nayambala ebipale ebimpi. Byebyo. Kulya ku ssente. Iyo lenenda leero nti Dr. Besigye bali mu kazannyo bukandi bakabadde. Niyo Besigye ku board. Lindako eyo point nagitegedde. AbeNUP bagyogedde kyovola abagayina okujja ku kooti. Tebalinyeeyo wadde ekitundutundu ky'omuntu wa NUP tewali alinyeeyo nga bali mu ekyo nti ono baagala muzawa waggulu naye nga Besigye kigoze engulu addemu akola ebyakolanga addemu wokotuwaka eri eyali esudde gavumenti ate ono aliwo kuba biri wali badde opposition opposition ki kuba biri ali ludawo omwangu eri gavumenti kono aliwo emmotoka bya tiyagasi bibezeemu omuddo tebikoze mulimu gwabyo abasirika tebafudde obwavu ng'ogyeko eyo factor kati tubala eri factor ennene kubanga eyo yabwana kigwanyizi obw'abasirikale naye eri ku police level ye ekugamba etya eri ku police level ekugamba nti ebimmotoka bya tiyagasi tebina mulimo mugina emyaka emeka abasirikale bonna bali mu balakisi batudde tebalina mulimu bali aido ono agoberera mateeka 99 ziri awo zipakinze kati oyinza okugoberera amateeka ng'olwanyisa omumenyi w'amateeka n'okisobola ono omumenyi w'amateeka oba ogenda kikola oti kati ye lwaki akola statement eyo ndife tetuli bamenyi b'amateeka anti obutamanya nabwo kintu kikulu nnyo osaanye okitegeere osobola okukola statement ng'olowooza otereeza kumba oyonoona buki bwonoonyi kati nze nenenyeza dda gwe nga owa ERP era omu ku bakulembeze mu byobufuzi bya Uganda abavubuka twetaaga okwetondera abakadde abavubuka tetuli serious era tuba kubanga ffe bavubuka abaaliwo mu G8 tetwaligenze Luweero ffe abavubuka abaliwo kati abaleekandira ku social media
abalekanira ku Facebook ku Twitter abavuma singa ffe twaliwo mu gy'ekinaana bo teyali tavaako teyalivuddeko gwe ate gavumenti eyinza okugwanga oyogera bwogezi nti koma nnyoko gavumenti gigyosuula ng'oli mu ebyo mbugundi yalidde tekisoboka kakati kyannaku nnyo nti abavubuka tuli ku eyo level Dr. Besigye atuchallenginze emirundi 200 kati bonga mati atuchallenginze ngate ali bagamba nti waliwo gonalaba nga kutizaizinga Dr. Besigye tigo Dr. Besigye eno Kyagulanyi jali mu kwogerera gwe alitoyagala kwogererayo ngalaga nti ali mu America ali mu ba Canada ali mu meeting ez'amaanyi nti eno wetu sawa kwogererayo mbadde manyono kyakola kibadde kisinga ku kya Dr. Besigye ate gwe ngati Dr. Besigye ali serious nnyo okusinga bano kakati nze njagala ombuulire omuntu alinnya ennyonyi n'ava wano n'agenda mu America kale n'amiitinga abazungu bonna n'afumuula ebigambo era n'akomawo entebe isyo n'avaawo nadda mu parking yaleka omudidi gwe kubanga gusigalawo wali tomanyi parking ya 15 buli lunaku ku kisaawe entebe Moroko jireka awo n'olinnya ennyonyi najja n'okomawo ate 15 zonna zokka eza buli lunaku ntono nnyo nagenda nati mu gundi zaabwe n'agikoleeza mu nkuŋŋaana zaabwe n'ayita ku bypass express highway paka waka nayo ya 10 ezo 15 tayagala jamu mukwate okitegedde saka na baboda kumwesembera webale nnyo nagati aba mu conference abava mu conference kwogerako ne bali abali mu kati ono abadde Nairobi tabadde na mu America abadde yagenda kutongoza katabo abadde Nairobi ne kyagisitiraga nti yaliko Switzerland ne Greece era mu meeting ezenjawulo kakati katugambe nti bituufu wadde nga si bituufu katugambe nti bituufu meeting ezo wazirabako ku social media n'okutegeera nze mbadde simanyi na kumanya nti yali eyo yagenda kakati ekyo kye bayita abalwanyi omulwanyi si buli kimu kyakisaasa ate kakati buli kintu mbwe tubalabisa yakisibiri bw'abaana agenda e Canada oba mu America nga agenda kuva mu Uganda omwezi ogujja abatandise ddo ebyo bya demokrasi ebyo boolimu toba byaffe byawana si kulwanyisa na kyemalira abalwanyisa na kyemalira baba abantu ba mirundi 3 osubira ebintu bisatu okay ekisooka okufa anytime wekyegedde kakati ekyo wenjogerera wano waliwo abaafa waliwo fe abayita ku lugwanyi ekyo nekibeera wali ekyokubiri anytime okusibwa wekitegedde woba ogamba nti olwanyisa bwana kyemalira anytime okola ki bakuteekako empingu dokita asuzeewa maximum prison wali eruzira gye bamutadde wa gavumenti etaddewo nti embeera y'omusango gwe nti eri high profile kakati omuntu omulala yenna ali mu struggle olina kuba nga oli mu exile nga balumbuye ate lumbuye ali mu exile tasobola kudda wano ate atya alinawo omusango ki akuba gavumenti agikuba atya kati bana abaana ba NUP abali ebweru tebali mu exile kati ate exile omuntu ali omu ali mu exile eya struggle bamuyita Kakwenza Lukira Basajja yeka tebakulimba nti waliyo omulala ate bana abalala bweno era yaffe y'ekivubuka eno okiwulidde kubanga Kakwenza Lukira Basajja agenda okuva mu CMI nga talina butuuliro nga tasobola kwambala saati ebisambi byonna babitonyezaako ebipiira okitegedde ne bamuleeta mu kooti nemuwa beyiro nga erabira ddala omusajja yatulugunyizibwa naye nemuteekako hash conditions passport negisigaza newayita enaku 2 nayogerera e Germany kati yoyo ali mu exile ate nga ali serious kati gwamanyako we yayita
bamulanga ejamani nti ajja era buli omu yagamba omusajja okitegedde passport ebadde wakati Germany era n'agamba omulamuzi nti koma nnyoko yiyo sibeeyo musiruwala nnyini mwefuula mbu obukooti bwammwe bwe bumalayo yiyo passport gyoba otwala eruzira kati oyo y'omu ku bali serious kakati that is ekyo Kakweza kye yakola yazanya high profile politics yazanya high profile oli yennyini amalayo eyo asayira mu ntuufu naye bino mbu nze yakuma akalulu n'akasongola akakyagulanye nebabeera bwebyo nze yakuma akalulu ebupadengo bandi bubi nnyonyonyo okubeera polling agent ate nakyo ani akunoonya so kati jano bijirwa ongamba nti Dr. Besigye yeye alaga awo naddala abali e Canada awo befuula abagezigezi ennyo okiwulidde actually nkugambye Kakweza omuvuka omulala bamuyita Alani Kitonsa oyo naye ali mu asylum naye ali kubya ddala Alani Kitonsa musajja wange nali naye mu kkomera ne tulwanirayo nali naye byonna twabiyitamu naye twali tuloseze ekkomera Ddamba Makishoni Beruzira mwe babiri twali bana mwali bana ne mutekawo embeera nga mugenda tulusa abasibe prison break firimu eno gye nalaba gwalaba firimu fe twali mu byaddala kkomera ne lyeddiima lyonna nga tulitadde mu virus endulu nevuga bwenga nti ndi jeno ate bwegamba nti oli jeno tuddayo twatandikidde bw'otuuse bwoti ku gate ne bagamba nti kola ebirala byonna naye tubadde naye byokuyingira biveeko kyokka kooti ebadde ekubyeko naye gwe omuntu omu bakuganya yes ebyokuyingira bikole ki kitegeeza abasajja abo bwaba nti tugenda kuwozesa omusango guno bo bennyini bagenda mu notisiza ne bagamba ono noono tebajja kulinnyawo bwe banajja embeera eyinza ottabuka tudde ku nkolagana y'ensi n'amawanga amalala point gye bategendako point eyo nkulu nnyo mu musango guno nkulu nnyo enkolagana ya Uganda ne Kenya international politics and diplomacy ensi gye bayita Kenya njirabamu ebintu bibiri ekisooka okubeera ennafu ennyo nga terina busobozi busobola kuziiza mundu za nsi ndala kuyingira ku ttaka lyayo ne bakolayo mission ne bafuluma n'okufuluma nga nnafu nnyo okweyo levu gwoleta otya emundu mu nsi etaliiyo n'okwatirayo omuntu n'omuteeka ku nnyonyi n'omuzza e Kampala kisoboka kitya okitegedde ekyokubiri ekyo bwe kiggwa ekyo kiraga nti waliwo obuzibu Kenya eteekwa okuba nga nnafu nnyo bweba si nnafu Kenya yafuuka extension ye NRM wano ate omusajja agamba mu weeks 2 asobola ogirumba n'agikuba yafuuka extension ye NRM Munnayuganda tekyasobola kgenda Kenya n'abaako kyakolerawo bane bali babakwata ba FDC 3 tekyasobola kgenda kuba meeting e Kenya n'owonya n'abantu bonookomawo kitegeeza Kenya yava ku mateeka agafuga ensi yonna ekituufu kyandiba kifu Dr. Besigye nti bamukutte yalina emisango baali mulese direct ne bamuvuga ne bamuteeka mu kooti eno oba wandibaddewo okwogerezeganya okusooka wakati wa Uganda tanaba kugiddiza mu Uganda omusibira otya mu Kenya I mean mu Uganda gavumenti ya Uganda alikolaganya ya Kenya ne bakwata Besigye nti mutukwatire omusajja oyo yamuteeka mu kkomera lyeri naye nga amaze providinga proof olw'emisango gy'abeera alina so si kumukwata dakika 2 ng'ali Kampala
enkolagana ya East African gundi countries yerese eche mu East Africa era jjajja yakyali giant. Yeje giant is the political giant gwe tulina mu East Africa. Kati tumala okubeera ne wamala okubeera nga ye giant aliwo kimuteeka mu position okuinfluencinga buli nsonga ebegenda mu maaso. Yisonga kibesi jwaso omukwata ne bamuleta olunaku lumu n'agenda ne mu kooti. Ekyo kyanewunyisiza nnyo. So enkolagana yaffe ne Uganda ebatesereba. Enkolagana yaffe anti kakati ebeeserebye kufe abawansi naye state ku state bali babawuliziganya. Era Ruto ne Museveni. Ruto ne Museveni era namugamba kubanga Ruto ayita Museveni muzeeyi. Era muita muzeeyi. Karibu muzeeyi. Okitegedde? Amuyita muzeeyi. Kakati wabanga ye muzeeyi we eri ebeera extension ya NRA stroke NRM. Siraji yangamba bawandikako story nga balaga nti President Museveni yakyalidde district ye ya 40 twalina 3 mbu by that time kati n'agenda e Rwanda kati mbubbo genda okola story basanga billboard nga nnene naye nga ekifaananyi kya President Museveni kinene okusinga ku kya busy mungu nga kimusingako ng'ate ekya President we Rwanda tinga kati nnyo bano bawandika story eyo naye bateesa mu kkomera. So kati okungamba nti kitegeeza intelligence ya President Museveni zeerondola Dr. Besigye okuva e Switzerland nga bwegamba Greece kubanga eri balete sobola kumalaga mujjayo mu mbeera ya bbira mupanga eyo esobodde kumujja bujji wano eno kati katulinde babbiri state bujulizi kibwe n'aleeta ye tusinzire ku ebyo tukola analysis endala. PFF bakyali mu kulwanisa kibiina embeera yebuddewo kati PFF yensoga gye mbadde yalo okumaliriza nayo. PFF nga bwenjirabye olwaleero erina okubaako byekyusaamu nga tenamaliriza registration. Ekigambo beewa kinene People's Front for Freedom nti abantu okulwanira eddembe lyabwe. Okitegedde? Kinene. Kubyo kiriwo ekinene ku ebyo. Anti front kitegeeza kulwana. Tuba wali mu battlefield. Eddembe balirwanira. Tebalisaba busabe. Tebayinza kukwata komanda gwe mumanyi nti ye komanda in chief omutuufu. Baloya batwagala kwesimbawo. Ba MP balukyali banivu ne FDC. Mwena ne mutambulanga mujja ku kooti. Muba temulina njawulo ne NUP Kyagulanyi bamukwatanga 18 Novemba. Abantu bona bemulukulu okuva e Kampala okujja na Lufenya babeeraawo badde mu Serefi n'okukola amawulire. Naye awo bateekawo ku mbeera Kampala ekipiira kyayaka ewammwe ekipiira kyayaka ngambye abakulembeze baavudde abantu bakola ogwabo abakulembeze mu kifo ky'okusigala mu komandi badduka nze ngenda okulaba enalufenya wajjudde nentabuka nenjala nobagoba nembaga muddeyo mu komandinge nze tebanjoola nze yasigala mu komandi kubanga bamala omuyoola kamera nga 15 zantunulamu nze yali mu komandi kakati kamera nenzigamba luno lwe lunaku bulijjo lwe twagamba bannayuganda okiwulidde luno lwe lunaku lwe twagamba bannayuganda olw'okuleeta enkyukakyuka buli muntu atandikire waakola ki waali era kozesa kyosobola negwako eggwanga omusajja ne bamuvuga nga bamutwala Nalufenya kati abakulembeze balina kukola ki balina kusigala mu bitundu byabwe nga buli omu akomandi bateking over command omuliro nga teguzikira jjajja yali awedde so bo kye bakola kyagenda Nalufenya kwekubya bifaananyi photo revolution ebadde tunabeerayo mu nsi yonna live ku Facebook yamanyi mbandi awo Segirinya nga bamuleese ng'atuuse yatuuka awo nga ye Segirinya abala kintu kimu balina okunkwatira mu nsonga eno
kyali kimukolera yatuuke nalufenyawo nekyanga kati navuma abasirikale babiri ne bamukuba yinuka ne bamutwala nga kaguddeyo ne bamuyingiza naye amabuuso nagamba mponye nze kasita nzize awali omukulu kati gwe eri okyakola ki nze nali mukomandi nga nkyakomunikatinga era ekipiira se bukyanyookera ddala naye olw'okuba bannanga abamu bakizikiza kakati nga tusobola kususitaininga lutalo nga region yemu ezikiza amaanyi gonna bajjaga bate mwazikiza mu ab'ebusoga twasalawo okuzikiza ng'ebitundu ebirala bikoze eki bizikiza kakati mu revolutionary politics bwe tuwangaaliramu bwe bakwata commander in chief walina okubaawo ebikolebwa ebirala kati nga bakutte Besigye we bakwata General Yoweri Kaguta Museveni mu 8 ne bamutuuza mu bitaba basali musale basitukiramu kiri documented mukutte waaki mumute mangu tebamuwanda kati sali musale bafutu soja bebiseera ebyo naye jjukira byali bya miriro byo byali bya miriro bamuwanda kyekitegeeza tebayinza kukwata muduumizi wa ku ntikko eggwanga ne lisigala nga liri ku nnomo. So PFF ogamba we yalifunye amawulire nti Dr. Besigye bamunywedde e Kenya kiki kye yalikoze? Kiri kibadde kyali kyakuteebereza kubadde missing kakali kiri proven. Yes, mu kooti walina okubeera ya lawyer Lukwago mulabyeyo walina okubeera abeeyimirira babiri oba oliawo ne mukyala oba ow'Oluganda abantu bano oba 5 bamala abasigadde ekipiira ne kinyooka ku street. Kiyamba kyekyo ekyo kyo kidisciplininga gavumenti nti obutaddamu kumala gakwata baki bakulembeze kubanga okwekalakaasa bwe kunyinyintira ate kugisaako gavumenti. Kitegeeza gavumenti kigiwaliriza okuwanda Dr. Besigye. Nze bankwatako ekamuli awo ebankwata tewaliwo dduuka lyakola ekamuli paka nga nteereddwa akabuga twakaggala era bwe bamala okunta DPC n'angamba tumutwale mu tawuni bakakase nti akoze eki ateereddwa ne bampisaamu mu tawuni bannaye tumutadde abantu bakakane yeeyo command and control tulina okuzimba obusobozi bakwata Kyagulanyi wano buli muntu n'alinda abirawe ku ssaawa emu NTV akawungeezi nga buli muntu gy'alinze ne fuutu soja nga gy'alinze oba okyali fuutu soja commander in chief omuzinga gumukubye okola ki? Eyo page sijje ndiko nyina abakulembeze bawo nabo batya okukwatibwa wajja mu mbeera enzibu agivuga mangu naddayo nga mukulembeze ali kyekugamba tubadde nga tulimba bulimbi bantu nti tuli muki tuli mu struggle sijje tulimu abantu sijje balimu tuwe muse muganda wange era osanga omuntu yenna bano batwambala bukofiira bumyufu bagambe nti bigiro yagaye tuwe muse ne tuwemukira ddala ensi kwegamba omusajja w'emyaka 67 gyatulwanirira atulwanirira ate kati yerwanirira ki dokita bwakwata obuyinza abatabukutenga muntu ekyo kyo kitegerekeka naye basics yazimala ez'obulamu nyumba nungi agiina amataka gayagala agayina yes buli kimu emmotoka Land Cruiser mweziri mu lujja ne bwagamba nti kantumyeyo empya ejja bulungi nnyo sajja 67 gwe wakwatira mu ebyo mwe mugenda mu America muganira mu hoteli tebanaba kumpa sente tebanaba kumpa balance wange bamale kumpa mutwalo gumukenda ndyoke nzije mbakuba abo kati olutalo luba luli luddawo
nange kyembadde nokubuuza nti olutalo luba weerulyawo. Era Dr. Besigye atuswaziza ekyo nja kiddamu emirundi gyonna. So kati mulina kudda ku drawing board kakati era tuzzeeyo mu option gye twaleeta as ERP nti omuntu yenna alina okubeera n'amaanyi ewaabwe kale Lukunjiri kinyooke wadde Kampala tekinyuuse. Mwana waffe okutte waaki otugamba pistol 2 zisuula gavumenti kiri wali olabye ng'eggwa ne pistol 2 owulidde kakati mweyo embeera Lukunjiri nga kiri kyalinyoose paka Kisolo. kitegeeza bwemba mu method yammwe eri ya ERP Lukunjiri kiba kino nyuka automatically. Eyo method etegeeza ki nti abakulembeze b'ekitundu olwokubanga balina attachment n'abantu buli lw'omukwatako bwoti abantu be basituka. Oyo waffe okutte waaki talina kyakoze niwaba ekiyina naye olwaleero tekiriiwo. Besigye olumu asobola nze namulaba luli ng'ava e Kasanga ati nayingira Kampala mu bino byekalakasana lubega mukaako naye nga ayokya kasooli ayokya muwogo ayokya ow'obuugi ali mu butambuzanga buli omu tabiriiko naye nga dokita ali wali akola ki yeekalakaasa. Abagaba bannange ebintu biri ku bbeeyi y'amaanyi nnyo. Sebo nkutadde tujja kuddamu ku Friday obudde buzibye ebyo twagadde okonako ebitonotono tujja kwongerezako ku Friday. Kale mwebale nnyo mwebale ddala wona obadde osinzira okubeera nga tukomye wano leero ne Jeno Bijirwa Moses netwogera ku musango gwa Dr. Kano Kizza Besigye akomawo ng'ennaku z'omwezi 2 mu kooti emisango kusangibwa na mundu mu bumenyi bw'amateeka n'omusango omulala kutuuza meeting nga balowooza nga baagala okufuna ebyokulwanyisa ekintu ekiyinza okuteekwa ebyokwenda by'eggwanga mu matigga akuume atakuumira mpeera.